tukungaanidde awali Katonda kitaffe naawe beerina namwe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola gunsingidde ddala kyenva negera mali omutuukirivu embeera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu namwe baganda bange okunsabira eri omukama Katonda waffe Ai Mukama gw'omusasiza Ai Kristo gw'omusasiza Ai Mukama gw'omusasiza Tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolosi omutwe ogwokubiri olunyiriro lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano. Abooluganda, mu kuyisa mugoberere Kristo Omukama nga bwe mwamuyiga. Mu ye mwe musinga emirandira, mu ye mwe muzingirwa nga munyweredde ddala ku ebyo mwebalize ddala mwekaali tewabaawo ajja n'abazza mu buddu ng'abaleetera ebya filozofiya ebitasimbibye walala wabula ku bantu ng'eby'omu nsi ebiba ebitagendera ku Kristo. Mu ye owa Katonda olujjulu mwe buli mu mubiri nammwe mu ye mugabanira obujjuvu obubwe. Mu ye mugabanira obujjuvu oyo abeera omutwe ogwa buli bufuzi bwonna n'obuyinza. Mu ye mwatayirira, si mukono gwa muntu gwe mwawatayirira, wabula mweyambulira ddala omubiri gwammwe ogw'ennyama okutayirira okwa Kristo. Mu batiisimu n'abaziika wamu naye, era mu batiisimu ne muba wamu, ne mu kuzuukira olw'okubeera okukkiriza kwe mukkirizaamu obuyinza bwa Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Mwe mwali mukyali bafu olw'ebibi mwe mwali, nga ne mu mubiri kibi
n'ekyatulaga nakisazaamu n'akijjawo akitongera ku musaalaba. Abafuzi n'ab'obuyinza n'abalambula n'abalikabusa n'abaswaza mujjudde nga bagenda babavaako omunywa mu budde obw'okwekuusa okuwangula. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwewuunyiriza Zaburi y'ekikumi mu 5 ekirivamu. Omukama bonna abagirira ekisa. Omukama bonna abagirira ekisa. Likubbiramu Ayi Katonda Kabaka, likulumiza erinnya lyo emirembe gyonna. Likugulumiza ennaku zonna, litenda erinnya lyo emirembe n'emirembe. Omukama bonna abagirira ekisa. Omukama bonna abagirira ekisa. Omukama wa kisa era asaasira, tatera kusunguwala era mulungi nnyo. Omukama bonna abagirira ekisa. Omukama Akwatirwa ekisa byonna bye yakola. Omukama bonna abagirira ekisa. Ayi Mukama, emirimu gyo byonna gikutende, n'abatuukirivu bo bakugulumize. Boogere ku kitiibwa ky'obwakabaka bwo n'obuyinza bwo bwogereko. Omukama bonna abagirira ekisa. Omukama bonna abagirira ekisa. Olwatuuka mu nnaku ezo, Yesu n'ava ku lusozi okwegayirira, n'akeesa obudde ng'ali ku ssaala ne Katonda. Bwe bwakya n'ayita abayigirizwa be, n'alondamu 12 be yayita abatume. Simooni gwe yayongerako erya Peetero, ne Andreya muganda we, Yakobo ne Yowaana, Firipo ne Barutolomaawo, Matayo ne Toma, Yakobo mutabani wa Alufeeyo, ne Simooni ayitibwa Omuzerote, ne Yuda owa Yakobo, ne Yuda ow'Ekaliyoota eyamuyamba olukwe. N'aserengeta nabo n'ayimirira ku museretwe awamu n'ekibiina ky'abayigirizwa be n'abantu abalala nkumi abava mu Yudaaya yonna ne Yerusaalemi, ne ku lukooto lw'ennyanja, ne mu Ttiiro ne mu Sidoni, abaali bazze okumuwulira n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe, abaajeezebwa ng'enyoyo ebigwagwa ne bawonyezebwa. Ekibiina kyonna kyafubanga okumukwatako, kubanga amaanyi gamuvamu ne gawonyawo.
yeneeyama okubeerako obutume bwabekiriza olw'okulongoyo gwange ate n'enjala omulimu okusimwa ate bano bakwatizaako batukutiza okuvunanyizibwa bw'omukiso wa bulijjo olw'okulongoyo obulongo abalala abamu tebafaayo gateesa kati n'abaana abato eddiini balina okubasomesa balina okusomesa abaana eddiini mu maka mulimu okuvunanyizibwa kukwasa munne saba Mukama akulembera mu mulimu ogwo gwe bakola abamu balowooza nti ebyeyalika nabyo byabakadde naye si bwe kiri mu masomero gendabeeranga binabeerukyamagezi ebyeyalika n'olwokubeera nti bibeeramu abantu abafuna amasakramenti tukolanga omuwendo gubeera butono naye waliwo bakiyambi nga naawe obeerayo naye nga tolimunnyo mujje naye obasabira mukiriga oyambako okwekwasa omufumikira Maria tusaba Mukama abayambe nga bajja kusuula mu lwaleero olw'okutegeranya Bikira Maria Bikira Maria kola omulimu gwa ttendo kwetaba n'omwana we ogw'okulungi embaga y'enkaana yaliyo ekisenge kyawakulu yaliyo omusalaba yaliyo ate ali naffe Omukama abeeramu. Omukama ekitambiro ekya kisiime akiggye emikono gya kitwale kimuviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereziya naawe abeere naawe tugiraziza eri Omukama kisaanye n'okuteekwa teteekwa Thank you.
mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna. Tulangira okufa kwo ayi mukama twatula okuzuukirako tutusaba omukyo. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusunyiwa abatukolimirye, totwala mu kukemebwa naye tusobola. Gwe kabaka, gwe obuyinza, gwe bwekitiibwa, emirembe n'emirembe. Ojjawo ebibi by'ensi okisaasire,
Kaliga ka Katonda gw'aggyayo ebibi by'ensi otusaasire. Kaliga ka Katonda gw'aggyayo ebibi by'ensi. Ayi Mukama sigwende gwengere mwange wabula yogera bagezi kigambo twaddukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayi Bikira Mugabo wa Bikira nnyabo nziikudde gy'oli
Ankwesiga bintu ze gy'oli neebunyisa mu bigere byo nga nkaaba nnyo byange ayina kigambo buli okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpa kyenkusaba. Tuddukira gy'oli otujune obulwadde buno obwa coronavirus obutadde ensi yonna mu bulumi n'amaziga mangi. Tungamba bonna abawaddeyo okuyiga ennabukulwako nga balondoola gye papa ekikaleeta ate n'eddagala ennakavumula olwo tuwone omuyaga gukasaasaanya kati. Wambika abasawo abakulembeze ne bannaddiini basobole okutuddaabudde obulungi tuyambe tulabire abalwadde era tusabira n'abakulembeze baffe ne bannakiyawa bonna abayambako ku mulimu gw'okuzibuulira bayambe bazuule eddagala ettuufu era n'engeri enayambira ddala okuvumuka obulwadde buno. Tusabira bonna abakoseddwa bawone mangu tunywere mu kukkiriza okusuubira n'okwagala nga twaŋŋaana embeera eno wenneema eyo amiina. Tujjukira gy'oli mu nnaku zaffe ate nga tumaze okwegayirira omugole omutukuvu ddala tulimu tukuwanja nawe nga tukwesiga nnyo tuwolenze okubeera okwagala kweyagambika Mariya n'okubeera omutima ogw'obuzadde bw'alina kumanya Yesu. Tukwegayidde nnyo tunyulize ekisa zadde Yesu Kristo yamuza n'omusaayi era tujjune mu byetaago byaffe n'obuza bw'omulimu. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda omuyigiriza ddala kumba ezzadde lya Yesu Kristo yandibwa. Ayi kitaffe atwagirira ddala tugubeeko akabi konna akatwalwa n'akatonda tugirire ekisa. Ayi mukubiza affe obuyinza olina amakulu tuzibire mutalo zetwanamu n'amasitaani era nga bwedde n'omwana Yesu nakataniza Katonda mutukuntalo ataasa mitego gy'omwenyaga tubikkeko akasuufi n'obujjo naye nga kugaladde naye nga bwetulina tuyise bulungi tufe bulungi oba okwesima okw'emirembe n'emirembe.